Abantu bangi abakozi b'ensimbi baludde nga banoonya biki bye bayinza okuteekamu ensimbi zaabwe wabula nga tebibateeka nnyo ku bunkenke. Ekyama ki kino? Wali owulidde ku migabo oba gamba shares, treasury bills oba treasury bonds? Abaffe emigabo bye biki? Ye gwe ayagala okugula emigabo otandikira wa? Mu programu yaffe leero ebyenfuna tukuleetedde abakulu b'ekitongole ekiddukanya okugula n'okutunda emigabo ki Uganda Stock Exchange. Eno bizinensi efuna kiralu. Tuula okkalire, ogoberere, oyige oluvannyuma oyingire bizinensi ey'emigabo. Abalabi baffe abalungi aba BBS Terefayina tusanyuse nnyo okuba nga tuli ku mpewo zammwe eza leero. Amannya agange bampita Rehema Serukenya nga neesiimye okuba nti nkiikiridde ekitongole kyaffe ekya Uganda Securities Exchange. Uganda Securities Exchange ky'ekitongole ekyaweebwa obuvunaanyizibwa obw'okuteekawo platform ey'okutradingirako emigabo. Trading ntegeeza nti wano we batundira era we bagulira emigabo. Kampani we bemaze okugenda mu public esaba abantu ensimbi okola ebintu ebimu oba endala mu kweyongerayo mu bizinensi yaabwe. Bwe bemaze period eyo gye tuyita public offer, kati buli muntu aguze mu kiseera ekyo aba asobola okumala n'ajja n'atundira emigabo gye katale. Kano katale ka migabo nga bwe tulaba akatale k'ebintu byaffe bye tukozesezza bulijjo. Kati emigabo gino ebeera share. Kaŋŋambe nga wonoolaba cake mu lulimi olwangungu, nga wolaba cake ne bakusalirako ka piece, obeera part owner, obeera nannyini ku kampani eyo gy'otaddemu ssente, kye tuyita emigabo. Era abantu banjawulo basobola okubeera n'emigabo egy'enjawulo. Kaŋŋambe oli ayinza okuba nga ataddemu kakadde, omulala mitwalo 10, then wabaawo ayina ekinene, mwenna mubeera ba investor mu kampani eyo, era nga weeba ekoze ssente ebakakatako okubaddiza ku magoba ago ge baba bakoze nga mmwe abagiteekamu ssente mu kutandika. Omuntu yenna naddala kati ffe wano mu Uganda, omuntu yenna agwanidde okugula emigabo, kabeere mwana muto, kabeere muntu mukulu, kabeere mukyala, kabeere mwami. Nga wolaba nti omwana muggulawo akawunti ez'abaana mu mabanka, ne wano ku katale kano osobola okuguliramu ate omwana we emigabo ne gibeerayo, oba n'akula n'agisanga bw'aba nga atuuse mu myaka egyo 18 egiri mu tteeka nti aba akoze. So buli munnayuganda yenna asobola okugula emigabo, oba mufuna mpola oba mufuna nnyo. Yes. Kaakati eby'emigabo gino tutera nnyo okugamba abantu nti olina kutandika mpola mpola. Nga we ngambye nti buli muntu asobola okugula emigabo, ne ku mutwalo osobola okugula emigabo, ne ku 50 osobola. Tetulina kye tugamba mbu limiti nti olina kubeera na ssente bwe ziti. Abantu ebiseera ebisinga balowooza nti emigabo gigulibwa abantu balina ssente empitirivu nnyo. Nedda mwattu, buli muntu asobola okugula emigabo kusinziira ku mbeera ne ku level gy'aliko mu byensimbi bye. Ate emigabo gino okugigula y'engeri endala gy'osobola okudiversifying oba okuteeka ssente zo mu bintu ebyenjawulo. Kati kaŋŋambe oyinza okuba olina bizinensi ng'oba otunda matooke, oba otunda manda, oba oli muvuzi wa boda, oba okola bwa sefuka n'emirimu gyaffe egya buli n'oba corporate ng'oba okolera mu bitongole ebyenjawulo. Bw'ofuna ssente zo zino mu kifo ky'ozitereka oba mu kabokisi wootagenda kujja magoba, wezitagenda kweyongerako, osobola oziteeka mu migabo mino n'oba ng'olina engeri gy'ofunamu. Kati ofunamu otya? Osobola okufunamu, osobola okugula omugabo gwa olwaleero ku kaŋŋambe nnusu 100 buli mugabo. Ne wayitaba akabanga mwattu nga price eyo omuwendo ogwo gulinnye, kaŋŋambe nga gulinga ku 5. Kati woba otundidde mu period olaba nti n'oba okoze kye tuyita capital gain, oba ofunyemu kiralo. N'engeri endala y'okugifunamu, zino kampani ze tuba tutaddemu ssente nga tuguze emigabo gyagyo, we gikola ne gikola amagoba nga omwaka guweddeko, girangirira ssente mmeka gye zigenda okubaddiza mmwe nga ba shareholder. Kubajjukira ali twagambye nti oli part owner, oli omu ku abo bannyini kampani eyo, so babaddiza ku magoba ago n'oba ng'ofunamu mweyengere.
ebbeeyi y'emigabo gino egiri ku lukalala lwaffe wano ku kitongole kyaffe ekya stock exchange ebbeeyi yagyo editaminibwa kye tuyita market forces. Usually siffe ng'ekitongole ffe abasalawo price nedda, waliwo ebintu ebyenjawulo kaŋŋambe nga naawe wolaba mu bulamu bwaffe obwa bulijjo obadde oyagala okugula amatooke tegali ku season tubeera bangi abagayayanira naye ng'ate abagalina okugatunda batini, so kitegeeza ntugenda gagulira ku bbeeyi ya waggulu kuba lwaki tegalabikalabika, so kyekimu ate we gaba mu bungi ne wesanga oluusi price nekka. Kati waliwo ebintu bingi ebiditaminga price eno, ezo market forces ze tuyita demand and supply, then wabaayo engeri company eyo engeri gyekolamu nakyo ekiditamine. Company weba ekola bulungi of course abantu bagenda gyettanira nnyo bagyagala okugigulamu, ate nga of course n'abagirina abagitunda si bangi, kati wesanga nti awo price ejja kubeerako waggulu. Of course oluusi company weba teperforminze bulungi abaziina bajja baagala okukivaamu ne wesanga nti ate abaagala okukitunda bangi ate abaagala okugula batini. Kati omuntu aba ayagala okugula emigabo twebaza Katonda nti kati tuli mulembe gwa digito, nga tonnaba kugula mugabo ogwo olina okubeera kye tuyita ne Securities Central Depository Account. Kati eno genda gikwetinga ne bank account. Oba oyagala okuteeka ssente mu bank olina okugulawo akawunti yo kwe bagenda okussa ssente zo, gibeera electronic. Ebiseera biri ebyemabega wagulanga emigabo nga bakukolera ka certificate kye twandise nga land title akalaga nti munaaye waguze emigabo era olina bwegiti mu kampani yaffe eno, kakyo ekizibiti ekiraga nti oli shareholder. Ate akawunti eyo erina kubeera nga eguddwawo n'ebitongole bye tuyita stock brokers. Kuba stock brokers abo be bavunaanyizibwa ku muntu yenna ayagala okugula emigabo. Stock brokers bano bali licensed n'ekitongole ekitutwala kye tuyita Capital Markets Authority, ate era naffe tubalungamya nga Uganda Securities Exchange. So gulawo akawunti nabo no basobola okugulira emigabo gyo ne baba nga bagiteeka okwo. Kampani zino ziri 5 zenjogeddeko ez'aba stock brokers eziri licensed in the market. Company number zeetongodde, tulinawo gye bayita Old Mutual Investment Group, tulinawo gye bayita SBG Securities eri ku Stanbic Bank, tulina gye bayita Crested Capital, tulinawo ne gye bayita Cheaper Cash, then esembayo bagita Diane Blair. Zezo company 5 zetukolagana nazo oba naffe zetulungamya nga bayambako abantu okugula emigabo gino. Mwattu twapartnaringa ne MTN ne Airtel, ng'osobola okukozesa n'essimu yo yennyini okugulawo akawunti eyo n'otandika okugula emigabo. Bw'oba olina national ID yo odialinga dialings for MTN star kamunyenye 165 kamunyenye 65 ne ash no following ebiddako ojja kuba osobola okugulawo akawunti eyo. Then ne ku Airtel odialinga kamunyenye 185 kamunyenye 85 ash then nomala no following ayo ne baba kugamba byangu nnyo teekamu butesi niniyo oba olina national ID. Kati oba nga toli munnayuganda ate ng'oli mu nsi yattu Uganda ng'era oyagala kubyenyigiramu, kati gw'ogenda kuba weetaagisa okukozesa passport yo oba tolina national ID, obeera part owner of the business. Naye kati ekirungi kya bino wano obanga nga wonooteeka ssente mu kintu kyo ne kyekola kyokka okitegeera, oteekayo buteesi ssente gwe n'otuula n'osirika. Kampani ngazo zino ze tuteekamu ssente okugulamu emigabo zina kye tuyita management, zina ba employees abakola emirimu gyayo okumakinga sure nti bakola ssente basobole okuddiza aba shareholders. Kubajjukira bafunye ssente zino okuva mu bantu basobole okweyongerako, okwekulaakulanya, okwezimba n'okugaziwa. Engeri gy'oli part owner ovunaanyizibwa olina rights zo ng'omuntu. Bavunaanyizibwa okugamba ekigenda mu kampani era ne bakunnyonnyola kampani ekoze ekyanga omwaka guweddeko tuziyita annual general meeting. Zino ziri mandatory nga kampani eziri listed balina okudda mu bantu babaweereza obubaka ne bagamba bannaye ku lunaku lwekyo tugenda kutuula tubannyonnyole
biki bye tukoze mu mwaka guno, tubannyonnyole ensimbi tufunye mmeka, tutaddewa ssente, wawe zivudde, wawe ziganye. Kibakakatako okubannyonnyola ebintu ebyo byonna, ate era nammwe ke kaseera ke muyimuka ne mubabuuza ebibuuzo byammwe bye mulina ku mutima. Balubeera lunaku lumu olwo ne mubuuza buli kimu kye mwagala okumanya, kuba bali babeera bakozi bammwe. Mujjukire mwe bannyini kintu, muli part of nnyini kampani eyo, so baba balina okuba nga babaddamu ebibuuzo byonna bye muba mulina ku mitima gyammwe. Kati kampani ezo we beebawadde amajjukira ebawa uniform fee. Uniform ntegeeza ki? Eyinza okuvaayo n'egamba kampe ekyokulabirako Stanbic wiiki ewedde yafulumizza financial zaabwe ne bagamba nti buli omu buli mugabo bagenda kuba bagundiza 4.7 or 4.2 per share. Kati gwe emigabo gy'olina wozikubaganyamu ssente ze babawadde zoba ogenda ofuna. So wekibeera nti no ayina ennyingi, shares ennyingi, era of course agenda kufuna ssente ennyingi. Ayina shares entini era agenda kufuna ssente ezigwa mu muwendo ogwo ze baba balangiridde. Tulina kye tuyita disclosure mu mateeka gaffe aga Uganda Securities Exchange. Companies zino ziba tezinnajja katale kano. Tubayitira mu mateeka gonna. Wabaawo ekintu kyonna ekikyuka, whether bakyusa linnya oba bakyusa ne boodi oba ne CEO bamukyusizza, bacommunicatinga to the public. Kye tuyita disclosure requirement eyo tebalina kintu kyonna kye bakola mu nkukutu. Kyovula tuziyita public listed companies, ziri public teziri private. So buli kintu kyabwe kyonna ne waba bagobya omukozi abali mu management, kangamba obanga CEO ne bateekawo omulala, balina okuwandiika ne bateeka ne mawulire ababifollowinga. Musobola abakuba mu mawulire ne bagamba change of board, change in management, ne board kennyini ono yavuddeko ono yazzeeko, ate era ne ku AGM ne bayongera obbakatiriza n'obbagamba ebintu ebyo. So tewali kye bakolera mu nkukutu, as long as bali listed, bali ku lukala, buli kimu ekyabwe kibeera mu lwatu. Abantu bonna okukiraba n'abatali ba shareholders, kubajjukira ne baba batadde mu mpapula z'amawulire, buli omu azisoma. So ekyo kyo buli muntu abeera aware, naddala ba shareholders. Kati ka businesses, of course wansi ebweru abantu basobola okukikola n'afuna ba partner ne bamuyambako weba business nga si y'amaanyi. Naye kati ffe kampani ezijja okubeera ku lukalala lwaffe wano eno kyova si nnyingi, kuba wano mu Uganda ziri kampani no zanga 11, then endala ze tulinako ziri cross listed okuva e Kenya. So wesanga nti mu myaka gino tugenda weza myaka 3. Kino si kumala mu bantu maanyi, naye kampani ejja wano eno erina okubeera nga yeetongodde, kampani nga ewulikika, kangambe ngera ekola ku ssente eziwera, kubanga capital markets ono aturegulatinga mukama waffe nabo bennyini abaregulatinga nga tebannabakukkirizibwa balina okuyita mu bitabo byabwe babadde bakola batya ebbanga emeka, kubajjukira tebaagala ojje katale kano abantu bateekemu ssente mu kintu ekifu. So balina akasengejja kamaanyi nnyo. Kampani erina okuba nga ebadde ekola ssente ezirabikwako nga kale eyagala kweyongerayoko. Buli business ogiteekamu ssente omanyi ogenda gifunamu. Kati obulungi bw'emigabo ekintu ekisookera ddala, oteeka ssente mu kintu nga kigenda kukolera ssente ate nga tekirina kikikweteeza wadde obudde bwo. Oli eyo okusobola okukola emirimu gyemirala, gwe nobeera investor, tubayita ba investor. Oteeka ssente mu kintu ekigenda okukubisaamu ssente zo mu kiseera ekimu oba ebbanga eddeneko. Ate era n'ekirala ofunamu mu ngeri nga nazoogeddeko kye tuyita capital gain, nti oyinza ogula omugabo leero ku nusu 10, wayiseewo myezi 3 mwaka,
price nekyuka nga gwa bbeeyi muko. Kati woba otunda oba ofunyemu ka capital gain, now difference eyebeera capital gain gemagoba ago. Then n'ekirala tulina kye tuyita dividends. Company zino we zikola ssente kizikakatako okuddiza abantu. Kaŋŋambe we bakoze amagoba out of 100%, ebiseera ebisinga 70%, 80% bazizaayo mu bashareholders baabwe, abantu baba babawa ssente. So yengeri gye tufunamu migabo gino, capital gain, dividends, okubeera nti no ssente zo zisobola okukolera nga ate wookola ebintu ebirala. Yes, so mu ngeri ng'eyo yengeri gy'ofunamuko ng'otadde ssente mu migabo gino. Treasury bills etugenzeemu kati lino bbanja lya government ebiseera ebisinga weba yeetaaga ssente ejja mu public nesaba abantu ssente, abalina ssente of course ne bagiteekamu. Tenyaka ngambe ebbanga lya treasury bill eyo tulina bills ne bonds. Kati bills ze ziri short term, zo ziri za myezi 3, myezi 6 n'omwaka mulamba. Kati tenya eyo ne bakuwa ka interest ko okuva nga wonoowola omuntu n'akuddiza ssente zo ne interest waamu, ze treasury bill ezo. Then treasury bond ekyenjawulo nti zo ziba za bbanga ddeneko, kaŋŋambe emyaka 2, 3, 5, 10. Zino ssente eza interest ya bonds and bills zibeera taxed 10% ne 20%. Ne dividends zaffe ze tutuma mu company zaffe ze tutaddemu ensimbi nazo bazitekako ka tax aka 10%. So obeera muwi wa musolo, gwe omusolo gwe bajjako kaŋŋamba oba ofunye millions zo 2, 10% eza dividend nga batwala emitwalo government Uganda Revenue Authority eba egenda kutwala emitwalo 2, then n'otwala ziri paati ezisigaddeyo. Exchange tetujja ziyita exchange rates oba tuziyita yields eza bonds and the what bills era market forces. Yes, kuba kati bills ezo mu secondary market gye tuzigula eno mu banks nga Bank of Uganda emaze okukola auction, wera market forces ze twayogeddeko wali mu equities nti demand weebeerawo nga supply ntini zigenda kubeera high, ate supply weba ntini nga demand rather supply weba yamaanyi nga demand erilo zibeera lo. So market forces ze tuyita market forces ezo zitamiringa yields eza bonds and bills mu katale. I think tulina okusomesa abantu kuba abantu baffe bangi nnyo wansi balina ssente zaabwe n'empitirivu naye ate munne abamu tebamanyi wakuziteeka. So kitukakatako nga ebitongole ebyenjawulo regulators, Uganda Stock Exchange, Bank of Uganda, zi capital markets okudda mu bantu ne tubasomeseza ddala ebintu bino ne babitegeera kubanga abantu bangi nnyo munnange abali robbed, kankiyite robbed kubanga tulina aba foreign investors abayitirivu abateeka ssente mu bino ebintu ne babifunamu munnange ate abantu baffe ababulijjo ne batabifunamu. So what we have to do is public education and public education. Tulina okusomesa era kati weneebaliza BBS ne programu eno okuba nti muleeta abantu ab'enjawulo ne baba nga basobola okusomesa abantu ku bino ebintu. One of the risks are price volatility, what I will call emiwendo gikyukakyuka. So advice jempa nti leero oyinza okugula, twayogedde nti ogula leero ku ssente etiri ate ne gumala ne gulinya, naye waliwo n'okugula leero ne gumala ne gukka ssente bbeeyi yaago nekka. Kati amwatu munaye totunda kuba wotunda oba ogenda kukola loss okiraba. So there is that bit of emiwendo gikyukakyuka. Nempuzika ngamba nti emigabo gino tetugamba mb'oteekemu ssente zo zonna mulundi gumu, nedda kwata ssente zo ntinitini z'oteekamu ate era obiteekemu ssente nga bya long term. Teekamu ssente nga toyagala zijjayo nkya oba wiiki ejja kuba oluusi price ejja kuba tekyuse oba oyagala okijjamu. So bino ebintu munnange teekayo ssente ntonotono, ogenda oteekayo ng'ozimba ekintu kyo bwotyo
osobola okukifunamu so that ate tofuna losses ezo zetwogeddeko nga price ebadde se okigendamu ng'okimanyi kano sikagwirawo naye nga it is a good viable business venture investment tosobola okuttaamu n'okolera n'abaana bo kati fe ng'abazadde n'oteerayo abaana bo ssente osanga otandika mpolampola n'oba olina abaana bali mu nasale n'obateerayo mpola ssente banaatuuka okugenda ku second oba university nga balina emigabo gyabwe gyosobola otunate ebiseera ebyo of course price ejja kuba yakyuka dda n'oba ng'okifunamu. Omulabi omulungi weebale kugobera program ebyenfuna nkakasa nti ensonga y'emigabo treasury bills ne treasury bonds olina engeri gy'obitegeddemu. Gw'ayagala okweyongeza programu zaffe tusange ku mikutu gyaffe gimukwanira wala omuli YouTube, X, Facebook n'emirala. Nze Penny Nantume akuume atakumira mpeera.